katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwe kasita owulira akayimbaako omanya nti program omwanguzi tawanika eba eyingiddewo. Balamusiza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu ne mbagamba nti mwebala okutuwuliriza, mwebala okutwagala, mwebala okutumbula 98 katonyeze musanvu ate mweba Namasaka ku 10 katonyeze musanvu. Banaffe eri Fort Portal bone batufuna ku 96 katonyeze note ate eyiganga abasoga mwene mukoba chi bagamba ti 13 katonyeze mwenda baba bayingiddewo. Weewaawo lunaku lwo lwakusatu nakuso mwezi zo ziri 25 omwezi guno ogw'omwenda omwaka 2019 tutandise programu yaffe omwanguzi tawanika n'omwanguzi waffe owaleero. Ekyenjawulo ku mwanguzi owaleero nyomerwa nnyo okubeera ng'ate mwami. Weewaawo mwami bintu by'abaami omwami waviirayo kuwa obujulizi njagala mutule mukalire ate mulabe Yesu byakola. Tukulamusiza ssebo. Nange mama. Weewaawo. Nange sinso okubeerako wano mu studio za 98 katonyeze musanvu MCF radio. Weewaawo. Radio yaffe Mutundwe. Amina. Abalamusaako yaani? Abalamusaako yenze Male Sergio. Abasinga bampita Shagi. Era basinga gemanya lyerinnya lye bamanyi n'amatofu tebagamanyi. Tugambe nti eno mu ba boys. Mu kikozi. Yonna ne gye nkulidde okusinga kuvamu nga nsoma. Nali nafuna erinnya Shagi. Abasinga lye bamanyi mu bitundu gye mpangaalira era abasinga ge bamanyi. Lwaki bakuyita Shagi? Oli muyimbi? Weewaawo. Ekyo nakyo mulimu ekiri naye ng'ate siyimba. Naye nga nakula ngezaako ate omukwano gwange twali ku ssomero erimu yali mukyala kale nze Male Sergio kati abewaka nakula baalisalako bampita Saaji kati bini ndi Saaji ate bw'otuuka ku ssomero baku amannyo oyogera ddamba kati bensoma nabo baali bamanyi kuliyita ddamba nti Sergio bagenda okulya ate bembeera nabo ku kyalo oluusi bampita Saaji bagenda oddisalako nga baligumiza Sagi. Atwalwawo omuwala twabeera nalinga mu S2 yali girlfriend nekyeyava ateekamu H nibifuuka Shagi. Shagi ngono omuyimbi emyaka egyo nga naye ngeri gye saali mulokole nga naye ng'omwagala naye ebyembima bwe bityo nga bintambulirawo. Okay, nze nja kuyita Male kubanga ekigambo Shagi nakyo amakulu gaakyo si malungi nnyo. Weewaawo webala okubeera ng'ate ojja olunaku olwaleero mwami Male. Sergio linnya lya Luspaana? Kale erinnya eryo lya Kikatoliki. Weewaawo lya Kikatoliki naye nange bwe mba ndi awo ntiraddira ba ku TV nga bamipiira basamba mipiira bayitale ba Spaanya abo nenga lya Kikatoliki. Omanyi lwaki ndibaddeko nnyo erinnya lyo anti muna erinnya lirina amakulu mangi erinnya ly'amaanyi mu bulamu bw'omuntu naye kirungi ffe bwe tulokoka bali ntuuma nga ndi muto lya ddiini ya Kikatoliki. Weewaawo anti nga bwe gambye nti erinnya ly'amaanyi erinnya naye bwe tujja mulokole tulitukuza. Era nange bwe nasomesebwa natuuka ne mbaako ebimu bye ntegeerera nga nnyina byejjako era nali eryo erya Shagi engeri gye lyani nti lyo lyajja luvannyuma nagamba kandi njitegeere ne ngezaako okulinyiga mu okutegeera. Kale muzungu wakwale bwe nalaba kale ndoza nakitegeeza mukwano Shagi ate abala bagamba omuntu ali rough Shagi like rough ali awo natunula nenkiraba nga kitegeeza kale wawola bwekityo abalala bo bakoma bwe bakola SHAG aye byo bitegeeza birala nnyo. Weewaawo mwami Male mu byonna tusanyusa okulaba byali bitya kakati kubanga nange nsanyuse kuba okusooka okubabuulira baŋŋamba nafuna abantu nga basatu nga ojjeko emutundu ojje kugendeko emutundu ne gw'olaba nga talina kyakumanyiiko ky'oba n'ogamba alina kyakulabye nti oba waliwo ensonga naye nga bw'omanyi muntu bw'otuuka wano olaba obulungi bwa wano ne bwe bikola oli oba omanyi alina obuzibu oba talina oba owulira nga kyandibadde kirungi mu bulamu bw'omuntu okutuukako
mu kifo ky'emutundu wano wa Pastor Tom Mugerwa olw'enjigiriza zetufunawo n'ebirala naye nali nagaana kale nali ndyawo ng'oli bwaŋŋamba tunaabanga tuzunga mu makyaki nange wensabira mpulira nga kyekyo naye lwaki akonkaleesi lwansonga nimukuwa bujulizi ku mwanguzi tawanika ate bwe baŋŋamba abantu ne babeera nga sibitwalanga kikulu leediyo nange lwali lumu muntu yali mu studio ng'awa bujulizi so omwami oyinza okujjukira ayinza kuba ye mwami Katende yanyumyanga era atambulira ku paati ya bwenzi obujulizi bwe nembuwulira ne leediyo nenjimanya naye nga nagyetambuliza nzekka nagigwako nzekka bwe mbuwulira nembumanya nenkyabunabaako nagenda okuwulira nga kwegamba okutwalira wamu ti puroguramu eno nange yeyandeeta mu kifo kino so era kantandike okubabuulira mu biwanvu nze nzimala Sergio mutumba oba naye nga basinga bampita Shagi nzaalibwa omwami omugenzi Eugene Mutumba ne maama Sala babiri Mutumba so kati ngabeera kirowooza Masaka Kasanjaawo naye nga twazaalibwa mu kifo nga bakita Nabbinga ku lw'e Masaka mu kifo ekyo bwe tugenda nga tukula twali bato nga bwe tubeera mu Nasalaawo nzeyi waffe asalawo n'agulayoko ekifo e Masaka awo kyalo Kasanji kirowooza ku lw'evviira asobole okugaziwa n'okwongera ebyenkulaakulana by'obulimi bibeewo n'ebyokulundako so tutuuka tusenguka famire abamu agitwala tuteeke Masaka awo naye neno twasigala tuyinawo amake Nabbinga awo kati era bwe twaba kati ne maama waffe netubeeranga naye Masaka nga alina okulabirira ebikolebwawo so netusoma netutuuka nga bwe tuba mu luwummula abaana ababeera eno ne taata Nabbinga bwe baluwummula ate be bawummulira e Masaka ate abasomera eri e Masaka babeera ne maama ate mu luwummula be babeera eno Nabbinga mu luwummula naye omulamu gwa leero nga bwe nkugambye bingi byenfunye mutundu ne byensumulukuse ne byempangudde naye nsazeewo omulamu nguvugire ku kya ompangudde nti obufumbo n'ebirala n'olw'ensonga eyo omwoyo gw'obwenzi guno gwo gwatandika tukyali bato leero nzize okuswaza star manyi abali ebajjaga abimu beswaza naye bwe tuba tuwa obujulizi tuba tulina okubuulira ddala mu kinyawa gye tuvudde n'olw'ensonga eyo nali mutondooza nga ndi mu nasale nze nali namala dda okumanya ebyensonga z'okwegatta ziragiriza kuba gibanga mwenaawo myaka ena zirabika otandika okwogerawo kirabika mwena oba gibeena oba etaano awo bwe watyo kuba kyenjukira byali biseera bya nasale naye nga kyendowooza nti bwe nakiva obbimanya amangu twalina omukozi ewaka ebiseera ebyo kati bwe nagenda okulangezaako okujjukira nti nakolangako ekikolwa ekyo n'omukozi oyo ate yali mukulu okusingako ku nze era egy'abawala abato naye ng'ate nze ndi muto okusinga ye kwegamba nga gw'oli mwana ye muwala awezza emyaka 15 oba 12 13 omanyi ebyedda tewaliwo nnyo bonna basumika abaana abamu bakolanga bato 12 awo 13 oba ndoza we watyo 15 oba oli awo so nzijukira nti ekyo kyatandika dda kitegeeza nti bwe buba bwenzi bwatandikirawo nga ndi muto olwo twabeerangako eyo wajjijja eyo mu kyalo era nga tulina abavuka ababeeranga ku kyalo nga baliwo abawala kwega nyinza okuba byonna gye twabikoppange kati Masaka Nabbingo ng'olwo tunagenda ne Masaka kati ne bwe twajjanga tukula kati netubeera e Masaka netubayanga tusoma ntuukawo mu primary nga 5 nali nsomera mu ssomero lya Singo nga balita Villa St Francis Villa Maria Boys nga temuba bawala
naye ng'ate n'amasomero g'abawala gatuliraanye nga gali kumpi awo. Kati already mba ndi mu P5 waliwo omukwano gwange nga mulenzi naye ng'ate alina muganda we yali nga twagalana ne muganda we. P5? Olina girlfriend? Nga twagalana. Naye weewaawo nga twetya. Mutya? Muwandiika amabaluwa ne mugawandiika. Ate oluusi kwegala ne muba nga oluusi tosobola nnyo okwogera nnyo bingi kugenda wala. Naye kyenjukira nti twawandiikanga amabaluwa ne gayisiŋŋaanya bulaza we yagatwala n'ebirala. Kuba olwo kyenjukira olulala maama wange yalaba ebbaluwa n'enjimuggyako n'engiteeka mu kamwa mba njigaaya ne bannyiga akamwa ne baginzijamu ne babisoma byonna. Awo maama ng'atandikirawo enjiri otandikirawo siriimu gyali biki era baatubuulirira nnyo ku kya siriimu. Nga tonnagenda wala. Maama yali ekitegeeza mwali baamukwano. Ku myaka ena lwaki tewamugambanga nti maama oyo akola ebikyamu, akola bad manners? Lwaki tewamuloopa omukozi oli? Anti kaakati waliwo ekintu nga n'oluusi bakigaana ne bw'oba kisinziira engeri gy'oba okisanzeemu gyekikuyisaamu kyakunyumira. Kati munaye kirabika osanga twakisanga nga kinyumawo oli awo. Kati ne weesanga nga oba tosobola ate kuloopa. Kuba ekyo ne mu bukulu eno tukisanze ne bagamba va ku bwenzi kiyamba ggwe naye ng'ate oli bw'aba kimunyumirira nga kyamuwamba batono nnyo abakireka. Oli bagamba va ku sukaali yadde muntu mukulu naye nga tasobola muvaako kubanga amuwumira yadde bamugambye ojja kulwala. Kati ndowooza kyekyo lwaki saakola ki obwongo bwe bwatambulira awo. So ne tutambula ne nsoma maama awona. Maama akutuza ebbaluwa. Agiggyayo mu kamwa. Agisoma bagiyise n'omukyala awo yali akyadde. Boogedde bingi. Bagaye banamujja kufa n'atandika otubuulira awo n'abako storage yatuwaawo omuwala yafuna obulwadde nga mu myaka 15 bamujjanjabye bino biganye. Pawulo bazudde nga mulwadde biki obulwadde kwegala n'ayogera bingi. Agamba era nja nakuwa transfer kirabika eddalu mulina bingi biki. So nvaayo kati ntuuka ekiseera era anteeka tuleeta ennansana wano. Tusomera ennansana ku St. Francis awo. Kuva natuuka nga mpise P6 okuva eri naye we natuuka eno nagiddamu nga sikwatagana mutindo. Era naawe ne tubeera nga olina emikwano olina be weegomba ofundikira nga mutambulira awo oba bubaluwa oluusi kwekulubeesa kuba ne mukola ebyomukwano kwegamba ebyekisa mubeera nga era olina omuwala gw'obeera nga mukolagana mwagana weewaawo muyinza wabulusi mu mbeera egyo sayizi ezo mulimu mutatuuka nnyo mu maaso kwebaka naye nga kikubeera kikuli kumpi obeerako awo omuwala gw'olabye ne bafuuka mukwano naye nga seebaka nabo naye nga kubanga waliwo n'olulala waliwo omuvubuka twatuulanga ku desike y'emu kati waliwo omuwala ndowooza nga mwagala naye amwagala naye olumu muvubuka yali awasigansi kuba kyali kiki kaka biganga mpuyo oluyini nga simanyi kwe kivudde mukwano bagamba jerase weebityo ebyo ne biggwa tutambula kati mu biseera ebyo ebyewaka nga tusomye maze SP7 ate ekirala eddiini ate yalimu era nali kati bwe twabeeranga Evira Boys twaweerezanga ne mu church musajja altar boy kulaba era twalina nga nalina nze ekirowoozo nga neegomba abafaaza ngira nalina ekirowoozo nteera ekyokuba omufaaza ate weewuuni wabula lumu era ebimu bye nalina tunuulira ebirala nga bafaaza nabo tebaba baavu era bavuga emmotoka ez'ebbeeyi
avuga emmotoka ate kati lwakwegasieko kya bbeeyi naye dda twalinga kimu bava bavuga mu mmotoka omwavu yavu asookera ku ppiki n'avuga waakiri ppiki kati mu mbeera eyo nga ŋŋamba ekyo nakyo kirungi so nalina ekirowoozo kyo joininga seminary ey'ebukalasa era bwe mmala P7 wano ninda results ne zikomawo tuzitwala ebukalasa ku seminary. Toyinaamu kyakwesika nti abafaatha bagenda batukula ate gwe wali omaze okuddugala? Nali mayo osanga ebyo bakutendeka bitereera maaso eyo kasita nga kiri okyagadde tebakebera tebalina bebakebera nti ono ddala mutuufu oba nedda ndowooza laze interview zaabwe oba oli awo naye kati bwentuukayo ntumazewo obugezo bikomyewo nayise bulungi ngenda neesunga kifo ngenda okutuuka ndowooza tuba mu February awo nga baŋŋamba wano interview tuzikola mu December nga bo tebalinda ki bibuuzo kudda bo kasita mumala bino ebya P7 bo mu December we balangira abanaasoma mu seminary ne mugenda ne baŋŋamba interview tuzikola mu December era zaggwa kati nze nga nsanyuse nyina results zange nnungi naye nga siinawo gapu wempita nti okudda ewaka tuba tuli awo mama wange nabeerawo omuvubuka nga ye abadde asoma waliwo essomero baliyita secretariat kiteredde ku lw'ekyotera lyababulaza banakalol brothers lya senior liva ku 1 ne 6 kati ne bagamba nti bw'obeera osomeddeyo kuba entry ze seminary wane ez'abafaaza wane bukalasa bw'omisinga S1 wano mu S2 S3 tebayingiza mbu ebiseera ebyo olina kuyingira ate wakiri ku A-level ku 5 bagamba oba osomedde mu babulaza eyo ku ssomero lyabwe kuba bamanyi nabo babeera bakutte n'empisa ku A-level osobola okujja n'ojoyininga ate bukalasa olwo ne bantwala yeyewa ekiteredde mu babulaza eyo ku secretariat nentuukayo S1 nali nkyali mutooto mukko kuba kyenjukira olunaku olwasooka nakabira ku dining bwe twali eno mu kisulo eno nansana nga essomero eryo nga headmaster afaayo nnyo ng'alya ne kawunga kebafumbidde abaana okumanya kalungi ate yali mukwano gwa ddaddi waffe nga tannafa so gye byawunzikira ngenda okutuuka ku dining wali mu S1 wali balina ettaka ddene emmere balina ettaka ddene ne we balimira kasooli n'ebirala kati bo be bamanya ennamba gye banaabakubira mu kawunga kati okutuuka wali nga kawunga bakafumba kungulu kubeerako ekibembe abaana bakiyitanga kyangwe ate mu abeesi1 mwe musooka ku layini ne mukijjako kiba kikaayirira n'ebijanjaalo nga tebasiikako yadde ate ng'erife oli omwami yali nga buli kimu kiba kirungi kisiike ngenda okutuuka ku layini kati mwe abasooka ku layini mutwala ekyangwe ebijanjaalo si bisiike waggulu ate jjukira olugaba mazzizi ng'oli ayolola ku mazzi n'ateeka ku sowaani ebijanjaalo avubayo bivube ngenda okutuuka ku dining yange emmere yeeri wali mwami wange yageze ngenze mu kutwalayo keesi mu doomu ye naaweta teyesaddamu mula tuka ku dining ngenda okutuuka ku dining emmere ngiteekako mu kamwa nga amaziga ne ganva mu maaso ne gatonya nga ndaba siinaawo mmere kati nayitamu mu kaseera akazibu ayinza okuba yali 98 n'olw'ensonga eyo kale n'ebirala bingi naye n'ensomayo ndoza yali mwaka gumu nenvaayo nenzija nenjoyininga essomero awo mu Nnyenda awo essomero eryo twatuukanga ekiseera olwo ndi mu S2 emyaka egyo mbeeramu eddalu lingi firimu tutoloka ku ssomero n'ebirala era n'ebyabawala era nabyo bibaamu olwo we natuuka awo nekiri nga kyanvaamu dda ebyobufaaza nabivuddeko mu secretariat kati naye wano nga nvuddeyo ku secretariat nzize ngambya n'ebisulo mbikooye
banzaawo mu nnyendo nga nvadde. Mama yakkiriza okuteeka mudde. So kale nali nga saali nnyo muzibu nnyo kiri awo ewaabo kali era kaagiranga ne kabaamu. Kati wembeera mudde nembeera nga essomero twaliko ndi mwesitu tukoze ku ddalwawo tutoloka tulaba ku firimu n'ebirala. Kati mwesifiri ndowooza ne tubeera ate nga tuteekwa okudda mu kisulo. Awo wonna ntambula mwesifiri tuba tuli mwesifiri ne tutuuka nga ku ssomero eryo olw'essande ne batugamba ne tubeera nga tulina embeera nti ku ssande okuva ku ssaawa ez'okumakya paka ssaawa nga 7 mukkirizibwa okwekyalirako. Wange? Mwekyalira biki abaana abasoma? Mukyalira ku mikwano gyo babalenzi ne mugenda mukyalako ne mukyalirako bannammwe muki mudomu ey'abawala nejjukira ebadde omunamba nga mwenna mwebali. Abalenzi ne mugenda mudomu y'abawala? Lwabanga lunaku nga abantu musobola okugenda basande waliwo ekyatuuka ne kibaawo ne mwekyalirako ne munyumya bwe bityo. Kati ekyaliwo abaana baasibanga bino bye bayita lombeto. Essuuka gifudde zikate ni agaasi by'ekitanda kyonna. Era okumanya omwoyo gw'obwenzi muzibu. Lumu abaana bagenda okwira nga kakyanda kakaaba kenyeenya kakaaba kitegeeza nga tuyiseewo ku kukyala. Kuba somero lyawo Sergio yafuuse Sergio. Waliwo ddoomu awo yali eri mabega wa kiyungu awo. Katanda ne kakaabamu awo kenyeenya naye abaana tebakuoloopa akuba abalala nabo baali babikola. Oba ndowooza olwoko ebyokusoma oli otya makisi zijja oba munaye ebintu naawe nga byakusobera dde? Kusoma nali nsoma naye kati wali 5 wenkugambidde awo bankwata n'ebbaluwa era owe natuuka ndowooza ng'obwongo buli wala n'omuwala ndowooza. Kati P7 awo n'osobola okuconcentrating okukola P7. Kati naye wano wenzija enansana nasoma bulungi. Wakola bulungi. Era nabulako kamu okuweza okutubeera mu first grade. Kamu kokka ke kankola obubi. Era nga ne byensoma natuuka nga mbitegeera kusinga eri. Kati ne wano natuuka nga nsoma ate nali nafuna omusingi mu ssomero eryo lye nalimu enansana. Oluzungu ndumanyi bulungi bukikuda kibuuzo okitegeera bwe kiba tokimanyi nomanya tokimanyi naye nga twasomanga n'abaana ng'olaba bambi ngeri masomero agamu ago ag'ekyalo nga n'ekibuuzo aba tekitegedde. Kati nze neebazaamu ku lwekyo nti nafunamu omusingi ogwo nemba nga siri bubi era nasomanga weewaawo nga ndi mulalu mu ngeri emu oba endala. Kati lumu nga nkyali ku ssomero eryo lye limu mba we akatanda kenfunye olwaddako kaali kumpi n'omulyango wa emergency naye tegwali munene gwali mutono ng'ogwo. Kati ng'olumu oba master beetaaga olumu ne bafuna kufulu obanga gye bakozeseewo oba yali kyabanga kitya n'olumu lwolaba ng'oba agize n'agyeyazika n'agijjawo n'agitwala gikozesa. Nenkiramba omulundi ogwasooka nenkiramba n'omulundi ogwokubiri. Kati kiyakola n'ennindo olala bwe yagijjaako oba lwe yali agijjeeko bwe yagijjaako bw'ati nze nali nategeka dde eyange nze nenteekako eyange nge naye nga emergency door eri eno mabega ate mu mbiriizi. Kati bwe nteekako eyange yendoza ne bwe yadda n'eri eyiye bwe yatunulamu yalaba nga ndoza waliwo omusomesa omulala obunaanyizibwa ataddeko n'abivaako. Kitegeeza nze nali ntandise controlling emergency door era gye byafundikirira nga wayinza okubeera waawo olweggulo wetugendera mu preps. Kati nze wemba nasazeewo nti girlfriend wange wakujja walinga wettaala awo wabweru ng'ojjako we balabira nti omulyango gwegudde n'okyaza omugenyi n'ayingira era we musaasaanira nga bamuva mu preps n'afuluma n'agenda. Era natuuka lumu ekiseera nga ne bakwano bange bamanyi nti ekisumuzo nkiyina
ngero oluusi bakikozesa. Naye olwo ng'ab'essomero tebafaayo, maama aliwa mu katemba ono yenna gw'olimu? Kati maama olwo nga naddayo ndi mu kisulo. Ye amanyi gy'oli eyo musoma. Kati ebimu ebibeera ku ssomero kati n'abasomesa oluusi baba bafaayo. Naye olina lw'otuuka nga bw'omanyiira ekitundu fukasita waakyo otuuka ekiseera nga okisitaadinze ne wabeerawo amateeka n'omanya engeri y'oggayitako. Weewaawo ate omusajja oli yali strict nnyo. Wayina bwe yatuukanga bwe bakwata ng'otolose okusooka nga baggoba saspe ate okudda odde n'essennyenge. Ate alina bwe yatuuka nga azimbyeko akasenge katono paati emu ng'agamba bwe bakwata ng'otolose obeera wamenya ekisenge odda n'amataffaali 100 osooka n'omalayo saspe gye bakuwadde n'odda n'amataffaali 100 oba ggwe ogakuba nti kubanga biri ebyokkuwa ekibonerezo genda waka biki eyo bizibu naye wano waakiri gakube ogaleete kuba wamenya amataffaali wakimenya ekisenge. Ate okukwata ng'olwanye mu kiraasi olwo wamenya edesike gye musasula buli omu. 9:8 emmere y'omwoyo gwe programu omuwanguzi tawanika. Tulina omuwanguzi waffe Male Sergio era nga yatututte ate sobola okubeera nga ate tukomawo tulabe amaliriza tebamukutte kuleeta ku matafu. Owuliriza 9:8 emmere y'omwoyo gwo.